gavumenti eragidde KCCA okudda ku nguudo etandise okukwasisa amateeka naddala mu kiseera kino okujja abatembeeyi ku makubo. Oluvannyuma lwa minisita wa Kampala Betty Namisango Kamya okulagira abatembeeyi okuva ku nguudo olunaku olw'eggulo, omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago awakanyizza ekiragiro kya minisita ng'agamba nti Betty Kamya yavudde amateeka ga KCCA. Twenyamidde okulaba nti minisita teyatuwadde kitiibwa kusooka kumala kuwuliriza authority egamba ki era kikyesazeewo. Ye n'agenda bugenzi ku media center n'afulumya ekiwandiiko nga bwe yakifulumizza ng'alagira nti kitandika okukolerawo. Eyo enkola teyawukanako n'enkola eyaliwo ku mulembe gwa Amin. Lukwago ategeezezza nti amateeka gonna agakolebwa KCCA ku lw'obulungi bw'ekibuga gakkiriza abasuubuzi ba mirundi 3 omuli ab'amaduuka abatundira ku nguudo eziteereddwawo ekitongole kya KCCA n'abatembeeyi abatambuza ebyamaguzi naye nga bonna balina layisensi ebakkiriza okukolera mu kibuga. Lukwago agasseeko nti tekyabadde kya buvunaanyizibwa Betty Kamya okulagira abatembeeyi okuva ku nguudo nga tebaweereddwa walala wa kutundira byamaguzi byabwe. Si buvunaanyizibwa bwa gavumenti okunoonyeza buli muntu w'anaakolera. Kati olwo twalondebwa kukola ki? Twalondebwa nga abapoliisi nti kubanga owa poliisi yawuza order from above. Naffe kati tugende bwe batubuuza abantu tugamba abatembeeyi n'abaki mwenna mugende nti nsonga ki nti mututeekedde mutya nti order from above, order from the minister. Nedda, ffe twalondebwa kuteekerateekera bannakampala era y'ensonga lwaki tugenda bateekerateekera. Lukwago ayise minisita Nakyemalira gwagamba nti talina gwe yeebuuzaako ng'ate ensonga z'ekibuga Kampala zibakwatako bonna ng'abakulembeze. Omulodi wa Kampala alabudde abakasiita obuteeyingiza mu ntalo za Kampala ez'ebyobufuzi. Tumanyi batandise n'okuyingira mu bintu ebiga nti okulonda mu kibuga kuveewo. Mwami Issa Ssekitto ne Kayondo ate abo babiri abo oba balinga be baalamira nti kasiita yaabwe okuva kasiita lwe yatandika ndowooza ne lwe liva mu nsi muno ya Kayondo ne Ssekitto abo babiri bo abatakubibwako kalulu abatakyukako baabaki. Wabula Lukwago ategeezezza nga bw'atawagira kyabatembeeyi kutundira ku mbalaza z'amaduuka. Lukwago ayise minisita Betty Kamya mu lukiiko lwa KCCA basobole okuteesa ku nsonga z'abatembeeyi. Ensonga z'abatembeeyi zikyali nnyenkandaggo newankubadde ng'olunaku lw'ejjo minisita wa Kampala Betty Kamya yavuddeyo n'alagira nti abatembeeyi bave ku nguudo naye kirabiseeko olwaleero nti bakyaliko ate nga bakyalina obuwagizi bwa Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.